Halo, nze bampita mukunja wa BTFM program sisimu kawangambye nkukubireko. Nze Ronald okuva eruwafu. Male nina kyenjagala okumanya mukulu mukunjo nyambe. Nina kyenjagala ekinnumya omutwe, nina mulamu wange. Mukulu wange yali yamuwasa banga ddene eriise n'amuzaalamu abaana. Omukazi kati we yatuuka ekiseera ne bafuna obutakkaanya n'anoba. Wayise ebbanga ddene mukulu wange n'atuuka n'afa ne twabya olumbe. We yafa omukazi oyo teyaziika ne twabya olumbe. Naye kati neebuuza omukazi yakomyewo ayagala kiki kati njala mmanya omumbuulize bulungi omundobeseze ndabe kikyatwagaza kuba yazze laba abaana yazze kugabana ku bya bugagga simanyi. Kakati n'olumbe teyajja. N'olumbe teyaliiwo n'okuziika teyaziika. Byonna twabikola ne biggwa nga talabiseeko kati kye twebuuza kiki kyeyazze okwo okyayagala kyatwagaza. Kati ye bamuyitaani? Bamuyita Maama Tebandeke. Kale berako ku ssimu tovaako. Kale sebo neyanze. Kita buli ky'omuzika ekisinga ku beat fama. Kale tuli mu Ndobeso akaseera kano dakika 17 ze zaakayita ku ssaawa emu. Hello. Hello? Wanje. Maama Tebandeke. Wanje. Ejebale. Kale nawe ejebale. Kakati Maama Tebandeke simu bubi tewali tabuyogera. Osobola okuyitako wano ku CID. Oyinza okuyitako wano mu ofisi ya CID. Okoleyo. Anti waliwo bye tunoonyerezaako kuviira ddala ku mugenzi. Mugenzi bagambye nze namuta. Tulina bye tunoonyereza tugende okugenda okukola biba byonna bye tukola nga buli kimu kiteredde. Oyitako wano mu ofisi ya CID. Tolina transport tukuweereze. Simanya. Olayiko ina ekizibu ku bwongo munnange. Kubanga ongamba mpite ku ofisi ya CID. Nze simanyi nakyatta mugenzi. Sigambye nti watta oli yafa bibye. Kubanga omugenzi tewaziika. Tewali nawo. Naye abooluganda n'ab'ekika bagamba wakomyewo omenya oluggi obbye ebintu by'omu nnyumba eby'omugenzi. Bannange bampunye bubi baleka tebategera baliko ekikyamu ku bwongo. Mukwano sina yadde ekintu n'ekimu kye njagala mu maka ago. Ekyandeese nabadde nina ensonga zange ng'omuntu era sina yadde akantu akatini bwe kati ke njagala mu maka ago. Mpuliriza ensonga yange nabadde nzize nga nzize kukola mikolo emikolo gyabadde mikulu nnyo ku sayidi yange ng'ate tewaziika omuntu n'afa yali bbaawo n'otajja kuziika nsonga kye yagaana nali siriiwo wali yagala nziike ng'ate ndi wala nali country nga siriiwo wali yagala nziike ntya nalemererwa abange wensaazika teyaggwerayo mu ttaka teyaggwerayo kati mpuliriza ensonga zange obanga bala tebazitegedde gwe mpa ku matu gonkunnyonnyole. Ekyandeese kiriwo ekiti. Nazze ekisookera ddala abaana abo ababiri baana bange babiri Margaret ne Sebandeke. Mpuliriza si baana ba mugenzi kyokka ate nawulira embadde nti ate omwana Sebandeke gwe baafunga musika. Ekintu ekyo tekiba kirungi kwokugamba kanzire mu maka nkole ki ntumbewo ekijjulo nkole omukolo nsobole n'okwetondera omugenzi munnyonnyole nti munnange ensobi zaabaawo era ng'abantu kuba n'omugenzi yennyini naye yali nga tatudde nakola ensobi era nga bw'obimanyi ne bibaawo nsuubira obitegeera. Abaana be bakulu be bato amazima be bansobi be bakulu wabazaalira mu maka ga musajja gyabo kino kimanye nti mwakola ensobi omwana wange omukulu Sebandeke si bwa kika kyammwe ssaako ne Margaret abo nabazaala walala. Ekyandeese sina kye nazze kubba. Mpuliriza yadde neki lwaki wazaalira mu maka g'omusajja ng'ate oli
Toga tokiraba nga konze nsosa mbuuza ebibuuzo kati ate weefudde side owaayi weefudde side mbadde ndowoozaagala kumanya lwaki nazze nennyingira eyabadde ensonga kati fuluma ogende mbuuza ebibuuzo kati fuluma ompulirize kunnyonnyola ensonga zange era ekintu kye neetaaga mu maka ga Ssebandeke kyenjagala bampe oba baagala oba tebaagala nakinaba kyetaagisa kigula bukadde kiri ekintu ekigenda okutwala njagala ekintu kimu njagala andaweya ya bba wange andaweya ojagazaaki genda gikolerako mikolo toli muganda toli muganda siri muganda ate obaga toli muganda tewaffe mu Buganda omugenzi bwafa mubaako emikolo gye mukolera ku bintu ebyo kyokka akapale nkeetaaga ne bana abeetaagako obugwanana bwa nsimbi nja kukabawa nyabo sirina nsonga ndala fuluma oveewo tukusangawo tugenda kusiba sirina kye neetaagawo nkugambye ekintu kimu wazze kubba nze wano era ngenda kuyingira mbunoonye bwe mmala okufuna mbaviire simple bwe batebasobola kampa mu mazima ngenda kagula nkabaguleko sirina nsonga ndala tontigirako nabasayidi kuba sirina kyembeetaaza nze sente zange nnina nsirwa yakonze nsoosa okwenda oyogera ne mukunja mu Ndobeso omusajja naye akapale kaaki akapale agema muzimu akapale sikitegedde bannange alwanagana n'akapale akapale ka makulu nnyo ng'omusajja afudde bannange mutubuulira akapale ako kaaki ye bakakozesa batya bakafumba ne bakalyanga emmere noonyako omusajja yafa naye akawala ako mukunja kakyalimu munju kayinza okuba ye kakyali bamuziika nabwo naalonga abakazi kuviire ku bwanda we yabwaffe ate kati bukugasa ki nga wafa era nze mukunja obwange kati ngenda bukukulira nedda bannange omusajja w'ekiwalata gwena notomanya kapale ate ekiwalata kitegeeza iyinza okuba nina ekiwalata naye nga akapale simanyi wamma tebakafumba emyaka mwe mutusiba mubutabatawaanya kati akapale oyo ekiwalata kitambula n'akapale emyaka ati egyo giraga nti naawe nayogedde ku kiwalata ojja kitegeera tebakugjeeko nalongo muwulidde akapale akamanyi omugaso mbu bakafumba ne bakateekamu ne royiko era nalongo ajja tunyonyola byonna byonna naye kakati amaze tugempa abantu b'omugenzi leke tukola tumanya nti ayagala kapale alyoka agende tugulayo obupale nitubukweka mu nnyumba ngo ajja kutinkula ng'agwako obwo obupya ng'agenda kajja tuwulooza esigadde ndeyagijjatule naye ebyo byonna byabutaliimu bweoba omanyi nti bwayenda abaana sibaawo ate ku ssaawa eno onoonya bupale bwa mugenzi yafa abakazi nabo batuuka obulogo bw'ekisiru akwate abaana be batazaalawo abatwalizi yabazaala alekere abantu emirembe kuba omutima gukwewanika nga gwe nanyini mufu oyo ng'owulira nti ate anoonya bupale bwe nedda bannanga abakazi mutuzeeko obulogo sigadde ndega tinaamponyetabo kati akafumbe no abudo egobero naye ze nsaasidde abeesiga ennyo abakazi nkugambye bannange kale ano kikonyoga ekisule bakafumba ne bateekamu n'omunnyo kakati naye nze oyo mwami alobesezza nze ekyendaga nti omukazi agambye yeewana sente azirina agenda afuna akawale ne bekataba omugenzi nga kake agenda amupera amugambe kakano nze nkamanyi ajja muwemu sente yefunire sente anti yewaga afuneyo akapya akavulungevulunge mu ttaka